Olwaleero nziza okwogera ku nsonga bbiri. Ensonga esooka eya General Muhoozi gye yagambye nti agenda kusalako Kyagulanyi obulago. Ensonga ey'okubiri gye ngenda okwogerako ey'abano bafayiromenti bange be nali nabo mu kkomera abaavuddeyo oluvannyuma lw'okwogera ebimu ku bye baatukozesa ne mission ze baali batuwadde. Kantandikire ku bafayiromenti bange abo. Abantu abo be mwalabye amwabadde Sseggujja Rashid, oyo ye yali E1 ku fayiro, Katabi Swaibu, Mafabi Davis, Kijambu Ronald, Kijambu Simon. Abantu abo bonna nga bwe mwabalabye mu katambi balamba Lugahala oluvannyuma lw'okuvaayo n'enjogera buli kimu kyonna nga bwe mwakiwulidde. Yakozesezza miliyoni kumpi 3 n'apakira abantu abaali bagendeyo mu byalo kuba kuliko ab'embaale nga 4. Najja n'abagamba muddemu mwogere ebigambo bwe biti ne bwe biti nga musaabulula oli bye yayogedde. Era njagala okusaba mukwano gwange Kyagulanyi, mwegayirira musaba abantu abo endagaano gye twakola nga tufuluma mu kkomera yakuvaayo kukukkakkanya, kukuvoola n'okukwogera amakikinike. Era saagala weewuunye ng'abantu abo batandise okuvaayo ne boogera ebintu bye nnabadde njogera. Nze gavumenti tempanga ku piki, siri ku ddaala lya piki. Era full figure bw'aba agamba bampa piki bajje baginzijjeko, piki yaabwe sijagala. Njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna 2026 okuvaayo okuyiira Kyagulanyi obululu. Sina bululu bwokka, kubanga teriiyo omuntu agenda kulangirira Kyagulanyi wano mu Uganda. Simon Byabakama tagenda kusobola kulangirira Kyagulanyi. Ekyo mbategeeza Abannayuganda. Eggwanga mmwe mulina okuvaayo ne mulangirira Kyagulanyi. Bwe kiba kyetaaga kukuma bipiira mu kkumo bikumibwe, bwe kiba kyetaaga kwokya mafuta gookyebwe, Kyagulanyi alangirire mu 2026. Temulowooza nti Museveni agenda kuvaawo n'akalulu. Ekyo nja kukiruŋŋamya mbategeeza Abannayuganda. Mulina kuteekawo mbeera eggwanga Museveni lyakulembedde emyaka 4 tagenda kusobola kuvaawo na kalulu. Kaakati bano abayaaye be ba paradies baveeyo bawoze simanyi saanya ebyo byayogera bibye, kiki ekyabajjeyo ewammwe gye mwabadde mubeera? Lwaki mwazze kati? Kyogamba ebbanga lyonna mubadde temubaawo? Mbuuza, kiki ekyabajjeyo essaawa ya leero mutuuke mugambe nti ati kati muzze mwogere simanyi bali baabayamba? Lwaki temusirikana mubeerayo eri gye mwabadde mubeera? So ekyo kyongera okukakasa Abannayuganda ebigambo bye nnayogedde. Era byalaati mubeere beegendereza ku bantu abo. Nange nga muntwalidde oba oli awo, kuba kakati era siina ngeri gye nnaabakakasa. Kubanga newemba nze kennyini nga nze Kyagulanyi era mbaamu okutya. Naye nze navuddeyo n'enjogera ekituufu ekyaliwo. Ekijja nga nti oba kiki naye nga kyekyo ekyaliwo. Emisango tetwagizza, kyeraga lwatu. Teriiyo gavumenti wano gye nali. Mu gavumenti ya Museveni yatandika ddi okusasula abantu abaakola emisango? Kyatandika ddi? Ssente ezaatuweebwa yali nguzi etugulirira okukola ebyo byonna bye twakola. Era ndi mu nteekateeka ezizzaayo ezo ssente za kibi. Teziriibwa. Era naffe nga bwe twakwata ssente ezo twetabika kubamu ku Bannayuganda abaakwata ssente naffe twalya ku ssente z'omusolo. Ekintu ekikyamu
sente ezalikoze enguudo gavumenti ya Museveni ezikozesa nezigulamu abawagizi ba Nuupu. Netonda ku lw'eggwanga, netonda ku ssente z'omuuna Uganda eziri mu kubonabona, eziri mu kutokomoka mu bintu ebitaliimu. Sente ezirina okugula amalagala gavumenti ezikozesa n'ezisasula abantu okulaba nga booba oli awo balwanyisa Kyagulanyi. Ekyo nkivuddeko. Ensonga ey'okubiri, General Muhoozi Kainerugaba bwe guba mwenge gw'onywa nga onywa mwenge mungi ne gukuterebula, njagala okutegeeza ebigambo bino. Kyagulanyi omanyi gy'asula, kwata ekkubo ogenda omusaleko obulago nga bwe wayogedde. Eggwanga lino ggwe ne kitaawo n'akabondo kammwe temulowooza nti mwagafuula maka gammwe, nti mulina kukola bye mwagala, nti atabawagira alina kusibwa, nti atabawagira alina kusalwako obulago. Njagala nkugamba olunaku ne lumala lukya ku nsi kuno, ate olaba takyasobola kukwatibwa Kyagulanyi. Wakayifa ate ng'afudde. Kale woba oyimanya nti amaanyi gakuwalaawala bwe guba mwenge nga gw'onywa. Naye simanyi gavumenti nevayo netusingisa emisango gy'okulya mu nsi olukwe. Simanyi na bitongole bikuuma ddembe kiki kye bitaviirako ne bakwata ono omuyaayi. General Muhoozi Kainerugaba, njagala okukugamba ebigambo bino. Bw'aba Kyagulanyi temukyasobola olaba kumukwata obukwasi kyabalema, mumukwata mumuzza mu maka ge, kale mukwata omutwale mu kkomera olabe ensi kyeyinza okufuuka gwe. Tetuyinza kubalaga ekkubo eryabajja ewammwe e Rwanda gwe ne kitaawo. Bw'aba kitaawo atuuse ku myaka 8 nga takyamanyi na gye bamuzaala ewaabwe eri e Rwanda, tumugamba atambule ekkubo atuviire. Kiki Museveni kye twamuliira olwaleero kyatubanja okuba nti eggwanga alikule atufuze emyaka 4 nga atubbye atubonaabonyezza mu makomera, olwaleero kikyatulanga okuba tatambula n'atuviira. Bwe buba kkubo lyababula eryabajjayo ewammwe e Rwanda, kaakati olw'emmanya emmanyo njagala kugambe nti njagala buce ku makya mukwate Kyagulanyi we mujja okutegeera ensi eno nti twabakoowa. Ekyokumusalako obulago kinene, mumukwate mumuzze mu kkomera wojja okutegeera ensi eno nti twabakoowa. Komera bukomera asuleyo nga Besigye, mumukwate abe nga Besigye amale ebbanga eryo. Njagala okutegeeza Abanayuganda, saagala kati ebino byonna byeraga lwatu akalulu ke tugendamu. Njagala mbategeeze nti ku mulundi guno tetugenda kudda mu bintu bya kisirusi. Kyagulanyi ffe tulina okumulangirira. Bwe kiba kyetaaga kukuleeza mafuta kibuga kikumako muliro, kale tukikoleeze ffenna batukwate, kale tulabe. Njagala okwate kale omusaleko obulago tomanyi waatambulira. Njagala olumbe toyina maje sigwa okulira amaje. Muhoozi Kainerugaba, bwe guba mwenge nga gw'onywa guno wanywedde mungi. Nkugambye kyatwalira gavumenti ennaku 2 okutegeera nti erina kuta Kyagulanyi ensi nedda mu mbeera nedda mu butebenkevu bwebaddemu. Kakati teebereza ng'omuggyeko obulago olowooza kiki ekiyinza okubeerawo. General Muhoozi, njagala mbagambe lino eggwanga temulina gye mwalisuubula. Mukwate ekkubo muddeyo gye mwava e Rwanda. Simanyi lwaki mutwesibako. Eggwanga mwe mulyeyagaliramu mwekka. Tuli mu kubonaabonera mu nsi yaffe, tulinga abaagenda ku kyeya Abu Dhabi. Teri kinnuma tuli mu kubonaabona ebizimbe ebisinga byammwe, n'ekirungi twebazaala nti mubizimbye wano. Tujja kuteekawo embeera mujja kudduka mu ggwanga, nze njagala mbabuulire. Era twebaza Kyagulanyi. Akaliro kongezeemu. Ebisajja tebikyafuluma bweru wa ggwanga gamba nti byonna obitaddeko ekkoligo yonna ebisajja tebakyasobola kugenda eyo yonna mu bazungu. Wabateekako ekkoligo. Kaakati twagala oyongezeemu akaliro tuwulire nti kakati kyekiseera Muhoozi akwatibwe, kyekiseera Museveni akwatibwe. Kooti ICC njikubira omulanga ekiseera kituuse this time okulaba nga bamuyisaako ekibaluwa kibakuntumye okumukwata ne bamuteeka mu kkomera ye n'abaana be. Lino eggwanga si maka ga Museveni. Tuvunaanyizibwa kwenkanyi okubeera nga tweyagalira mu nsi yaffe. Kale genda omukwate wumbwa, mukwate omuteeke mu kkomera n'ekyokumusalako obulago kinene.
Essaawa eno nsazeewo nyanukulaba na Uganda. Abali mukumbuuza nti struggle nayingiramu nga njagala ssente kubanga bawulira nti manja ssente. Ssente lwaki nzoogerako? Nti ffe bwe twali tukola endagaano mu kkomera, ebyo byonna ebya ssente tetwabitunuulira. Kye twasinga okutunuulira ekikulu kufuluma busibe. Era y'ensonga lwaki abasajja abo twabawuliriza naye nga tutajetinze kyakufuluma kkomera. Ffenna nga bwe twakkiriza twalina enteekateeka nti singa tufuluma mu kkomera tujja kudda ewa Kyagulanyi tumunnyonnyole abasajja bye baatukozesa. Ssente ezo ze njogerako ezaaweerezebwa abantu 19 ng'ogyeko Lutaaya Olivia, abasigadde bonna ssente ezo baazifuna miliyoni 5. Abamu abataaliwo ssente full figure yazijjayo n'abagamba agenda kuzibawa n'atazibawa. Bwe baddamu okuba amasimu ge n'agagamba nti tebalina gye bagenda kumuwaabira. Ssente ezo zaali za nguzi kutugulirira tuveeyo tuvume Kyagulanyi. Naye bannaffe abamu be twali nabo bagamba ssente bagenda kuzirya ate tebajja kwogera. Abamu baali bagambye okwogera naye tebaayogera. Bwe twafuluma baasirika busirisi. Kati nga nze Ssaanya Muhaidiini nga wendi omusajja omusiraamu nasalawo nywerere ku ndagaano ninga nti naye abasajja bano kambakolere endabe oba bulijjo bye twogera bituufu ebyokugamba nti abasajja bano ne bw'obaagala otya tosobola kufuuka paati omu ku bo. Ne ngamba kankole era ne ntuukiriza ekigendererwa kyabwe. So ekigendererwa kyabwe we kyawedde kakati ate nendaba nga ndi mu kulabisibwa. Ne ntuuka okwejjusa naye akale singa nasirikanga bannange bali oba oli awo n'ebino ebya ssente teri yali bigambye nti twazirya. Njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda bonna struggle we nali ngiyingira nga ngenda okwegatta ku Kyagulanyi saatunuulira wadde na 10 era nali sisula ku kitebe kya Nuupu, nali sisula mu maka ga Kyagulanyi. Nalina ewange gye nsula naye ng'ebinnyigiriza bye ndaba ebyampaliriza okubeera nga neegatta ku Kyagulanyi tulwane tulabe nga tujjawo n'akyemalira. Kyekimu ku kyandeeta. Ekya ssente oli muntu gwe ali mu kunvuma agamba nti ssente simanyi zaakuterebula. Ssente Allah mu Qur'ani yagyogerako nga kikemo. Naye tetwasuubira tujja kuzifuna. Ffe ekyenjera ekyebbeeyi kye twafuna kufuluma busibe. Saalivuddeyo kwogera bigambo bino. Ssente ne we twali badde twazikwata kyogera bali tebaazikwata. Waliwo abaazikwata era ne basirika. Wabula nze obusungu obunnuma n'ennyiika ennuma ndaba nga nkoze nnyo ndabisiddwa nnyo nga ne ssente zennyini bannange twafuna mugabo gwe gumu ng'ate bo tebaayogera. Kakati ate nze ebisajja ne binjogeza eby'ekisiru eby'ekitumbaavu ate ne bimala ne binsuula ne bimmanyiira. Ekyokubiri ssente ezajji full figure bwe yali ajja mu kkomera ne ku kkooti saamanya nti yali agenderera kufuna bifaananyi byaffe atwekulukuunyeko abitwale ewa Muzeeyi Museveni amulage nti bano abasibe ayogera nabo mu kkomera. N'essimu yennyini kyekyagitusomera ennamba yaakyo twali tetugikiina kyekyagitusomera ne kyefuula ekibirikodinga eyo yonna mwabimanya. Kaakati njagala okubategeeza struggle nagiyingiramu n'ekigendererwa ekyokwagala okulwanyisa obukulembeze obukyamu. Era emyaka ena gye mbaddewo nga njogera mazima mbaddewo nga nyimirira. Kyagamba tetulina be twalekayo n'alifiiriddeyo. Wabula ffe twayagala tuveeyo tukole kino tulabe oba abasajja bano bwe tubayingiramu tusobola okubeera nga oba oli awo tufuuka paati ku bo. Ekyo kyegattidde ddala ku kigambo ekibadde kyogerwa nti mu butuufu ne we tubaagala tutya tebayinza kutwagala. Abantu abagamba nti Nuupu tejja kunneesiga era ensendere wala byonna bye nakola Nuupu kiki kye nagiwanga omusingo enneesige. Abantu balindirire kikyendeeta baleme kukyamuukirira simanyi oyo asimanyi ate temumwesiga. Bwe nali nnyingira mu Nuupu kiki kye nakola ne munneesiga. Njagala mbabuuze mwenna abali mu kulippira booda njagala okutegeeza Abannayuganda eggwanga lyonna nti nze ndi kyakulabirako
abantu balabire kunze bategeere kiki ekituufu gavumenti eno kyefaanagana. Olwaleero teri kinnuma n'okugamba nti oba njogera ku ssente. Lwaki Balamu teri kinnuma ono omutegesi w'ebivvulu Balamu avaayo n'ayogera ebintu eby'ekisiru n'agamba baagala bya bwereere, nze no sikiriza mu bya bwereere. Njagala mbuuze Balamu, emyaka gyonna gye mmaze ku nsi mbadde nsula mu maka ge, mbadde ndya ku mmere ya Balamu alyoka aveeyo ammanyiire ansiriwalireko nti twagala bya bwereere. Mbuuza ebbanga nyina emyaka 32 emyaka gyonna gye mmaze ku nsi Balamu yabadde andabirira. Bansibye emyaka 4 nga bansibira ebintu eby'ekisiru bye simanyi, ebintu byange byonna nsanze byasaanawo, baagala mbulemingaani. Ani avunaanyizibwa ku bulamu bwange obwagootaana? Oyo gwe mwagala nnenye. N'ekino kyennyini tubaddewo emyaka 4 nga tuwagirwa Kyagulanyi ng'atulabirira nabagamba nti Kyagulanyi abadde atuweereza obuyambi mu kkomera buli musibe wa Nuupu ng'afuna emitwalo 10 kuva ku kitebe ki Nuupu. Ate nze Ssaanya nze abadde omusibe asinga okulabirirwa ku kitebe kya Nuupu. Sirina kye nnejjusa mu Nuupu nti buli kimu kyonna babadde bakinkoledde. Mbadde Luzira nga ndi bulamu obuwooma nga emyaka gye mmaze Luzira mbadde nywa sukaali, Kyagulanyi abadde ampeereza sabbuuni na buli kimu kyonna kibadde kintuukako. Tekitegeeza nti mu kkomera nabadde sifuna buyambi. Siryanga ku ssente. Sente Balamu byagamba nti full figure yatuwa ssente. Simanyi mu kkomera ng'atulabirira. Ssente full figure yazireeta kutugulirira. Tuveeyo twogere ebintu ebyo bye nayogedde mu kamera. Naye nga byonna baalina okubyogera bonna gurupu nga bwe twali wadde abamu ssente baazira ne bagaana okubyogera. Nze ekinnuma nti nabyogera kye kisinga okunnuma nti nze ate neerabisa nnyo n'enkola ki n'embyogera. So saagala ono omutegesi w'ebivvulu omuyaaye aveeyo ataawoze simanyi twagala bya bwereere n'ensi teri agikungula byonna ne woona abikuŋŋaanya ne bwe munaapulira Kampala yonna ssente zaffe zonna muzibbye muzimba Kampala yonna bizimbe byonna byammwe teriiyo musajja musiraamu teri kye bakuziika nakyo. Bwe buba bugagga nga Allah yabuntegekera ajja kumpa obugagga mu buli mbeera yonna wanaayisa ekkubo lyonna. Mbaddewo nga neerabirira bankwata nkola emirimu gyange nga ndi mulamu bulungi. Nali siina gwe nsaba, nali nsobola okulabirira abantu bange nga nsobola okufuna ennyumba ezipangisa wensula. So saaliyagadde muntu awuze ezo ziba statement za kumanyira bantu na kubavvoola. Kiki ekyakuleeta mu kkomera gwe Balamu? Okwogera ebintu by'otaatuukirize. Ani gwe nnina okuvunaana essaawa eno gw'oyagala nvunaane? Emyaka 4 gisaanyeewo siina ke nfunye. Abantu b'ensanze be nnaleka abali mu guleedi yange nsanze baakulaakulana dda, abantu baazimba, abantu abalala obulamu bwatereera, nze ndi wano ntagala butagazi. Mbuuza olwaleero omusango gwe nnakkiriza twalina enteekateeka ey'okuwoza gavumenti etuleetera obujulizi obukakasa nti twalina ttanka y'amagye twali tugenda gikozesa ki na amasasi ge twakkiriza lwaki baatutadde tetugabawadde. Njagala okubabuuza nga tulina n'enteekateeka okuwaabira gavumenti eno okugitwala mu ICC kuba omusango gwaffe gwali gwatwala mu ICC okubeera nti gavumenti eno etulugunya abantu ebasibidde obwereere mu kkooti z'amagye. Naye oba oli awo kye twakola ntugondezaamu Museveni okulaba nti atuta nga tuli ba ex-convict nti tukkiriza emisango n'okutusuubiza ebyo byonna. Kaakati omuŋŋamba nti olwaleero siina kubyogerako, nina obyogerawo kuba twabiragaana. Ebyange byonna byasaanawo ate ne mukwano gwange Kyagulanyi gye nnaalizze wali ewuwe oba oli awo mukaabire kyempitamu ate naye ne munjagala nkole ki mulabise bulabisa. Kye kisinga okunnuma nti ndi mu bbanga mwanta eri yennyini tebanneetaagayo bantya eno mwangoba kakati obulamu bwange buli awo. Emyaka gyagenda sirina mulimu sikola ki nina abantu bendabirira mwagala mbuleningaani. Kati otuulira kino ekitegesi ky'ebivvulu nga kyasaamirira kiringa ekyanywa enjaga oba bakisiyaga nokisiyaga nsimanyi ekisajja kino oba byebimu kubikulira ebisiyaga mu Uganda. Balamu tobanga gwe okulira ebisiyaga mu Uganda. Njagala bya bwereere nsula mu makaago nalindidde ssente kyeyiyo. Emyaka gye maze mu nsi gw'obadde ondabirira kisiraani olinga amazzi wumbwa.